ojjukira mu limbo lwa Zaakayo abantu bangi bayoza mu Zaakayo. Kakati twawulyako wa Maatayo. Maatayo twali nani ne Bitone n'ayozaamu. Akayimba bakayita full figure. Ati wayoza akayimba bakayita full figure era ndoza nnyiniko yakafuna. Naye ndoza n'atafuna wadde kumwebaza. Kati yabufunye n'asigala ndowooza nga asabirira Katonda waali bufunira. Amwebaza olwakayimba. Tawuza namusetinga. Naye nga mazima gali nti ngende makindi okukola interview ya Bitone nga nagenda ku papaazi. Naye saa za lunch waba wakoze eki. Nga wajjudde. Kwanza kangende wasula nkole interview n'okumutikula mutikkule. Buli omukolerawo mumutikkula. Nze mutikkula abala sibamanyi nze sikolera mu association. Naye omutikkula. Mutikkula. Buli lwokolera. Sula nkutumira. Abeerawo awo buli. Omusangawo. Bweba twamusanzeewo. Nga lukusaze. Lwali lukusazeeko? Sitiragendayo. Ate sitiragendayo kutikkula. Sitiragendayo kutikkula ndwawo. Kati otofa kungamba nti wagendayo okole n'okutikkula. Era mutikkule. Kuba nali ndudde omutikkula. Okay. Akati ngendayo. Kibi. Kibi. Si kibi. Okutuuka ku level ng'osobola otikkula okiyita kyangu. Ataakulaba. Kubanga nga waakajja. Yaleero ogumya otya. Kakati nga Bitone jangu kusula motozi ngajja. Kakati Bitone batanayingira afulu figure yoyo. Tekyali kisetting. Wale full figure rate tukyayogera. Kuba ku bintu byose. Yali yakugoba. Yali yangoba. Yawe yayinga batizoge yatuukirako. Nakuwa. Ekigambo buli kinene nga kirwaping, kinene nga kirwaping, kinene nga kirwaping. Ngane Bitone naye ayingira. Kati Bitone amala kuyingira bwe switching anezijukira ayagala omubbo wangu tombongako wantama wakola bwati. Kale. Uliro omurro. Wano we watandikira obuzibu butandikira ku luyimba. Nga tebinagende ku kakamyo ke baatema ennyo. Nibitandikira ku luyimba lwe yamuyimba. Bitone agamba nze nakola ki nali nkupanishinga nali nkola ki kudisciplininga. Fufiga agamba gwani disciplininga. Yeba nayi no kudisciplininga naye nange ngenda kudisciplininga igwe. Nkoze eki? Nina ekintu kyange ku mutima. Kino kyekugaana okuyimba? Ekyo nalemerako nja kuyimba. Paka bona akuuka eddoboozi. Tabangako taliba. Taliba nze sikolagana mangala. Jiwajo ntutese mukama wange. Mbadde onedo omanyi. Oyo muvuka yamma for nothing from nowhere yanga anonya weyobetibira mbanonya erinnya. Nayimba n'oluyimba era nanvuma still. Odduka tinti akwaddeko n'enviri zisiwuse onvuma wanvumira ki? Kulwana obulago kulwana na Katonda. Opachali piregali. Opacha tabakubantu abendi. Bakubantu abendi. Kiri kusula mukali. Abo abantu abendi bokumana bo bayina mu abana. Era owe mola kulufiga. Bino byansi byakuleka kulufiga. Disciplininga. Already okola ngani gwe stupid. Disciplinary committee nali kutaddemu. Bakuwasa wafumbirwa n'obufumu bwakolema. Towaayiriza. Kubyona muwayiza kikwali ku set. Kwali ku set. Ando genda muleka yewoze kulabago. Ate nga olabaye munganya kwewoza ko kyali mu koti. Ate gwe sai muntu genda kukuba. Nga munkubira. Nze nja kukuba. Nga nange neerwana. Nate katugera kwa Katonda tukukube. Manyi bana abantu bamanyira. Yali asuse. Kuki? Nga akasuka nnyo ebigambo ebisukkulumu. Nengamba no tulina okutwalako mu kooti lutuko. Weza embezi kulinga mbayiza mawogo. Fulufigo okyayimba. Mwamba n'okumwe mwenje. Okyayimba. Ate goli muyimbi. Anti ogambe n'omala oyimba. Ne mmala nkukuba mu itiaji. Teekawo ekisenge koyo okogera mu fulufigo. Wene gweren. Ye lwaki twemenya. Tandika. Linda konta kule bulungi. Tandika. Mpita kamili. Tekijja soboka. Nze nja kocha. Kakati ensobi gy'ojja okuba okusembya okukola mu bulamu bwo.